wange mu programu ya feno Kooti Yamaka ey'olunaku olwaleero nga kyebayita okukoowa nkooye bulungi nga nkooye nga ndi mukubulira mu Kampala ewantu wemmanyi ku Northern Bypass ku kkubo lyemmanyi ewantu wennyimiridde okumala emirundi nga 6 nga bwembuuza wano nti nedda kwegamba ngenza okutuuka mu nnyumba eno gaggadde ey'olwaleero ng'okukoowa kwendiko nakwate kulala naye ebibaawo egyo giba miziziko naye nze teginsobola era omuntu omulala yenna omunafu oba omubiri gwe nga munafu ekyaba yakitadde dda nagamba ekyo kankite kangende ku kirala naye sikitadde era Mukama nsobozesezza okutuuka wano olwaleero. Osiibye otya eyo mukwano gwange alaba programu eno akaseera kano owassuza otya gwagirabye ku budde obw'okumakya obulamu bugamba ki mukwano gwange sirikoowa kwebaza okwerekereza obudde n'otuula mu ddiiro lyo n'olaba Star TV ku ssaawa 4 ez'ekiro buli Lwakutaano n'otuula mu ddiiro lyo n'olaba Star TV buli Lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu n'otuula ku ssimu yo n'oteekako data n'olaba programu zaffe Kooti Yamaka. Temujjanga okwo abasubscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala abalayikinga mwebale nnyo mwebalire ddala abatufaako nge Kooti Yamaka mwebale nnyo mwebalire ddala neera bwentyo ntuuse ndi bitundu ebimu ebyekawaala munda muno mwendi okuyamba ku mwana muwala eyajja nga akaaba amaziga amayitirivu ennyo nga yeetaaga mulongo. Ensi nzibu, ensi si nnyangu ate ensi tetambula lumu nga bwe tulowooza naye Katonda asaasira busaasizi inshallah ne biba nga bitu ne tuba nga tufunye bannaffe abatuyambako otukwasaganyizaako. Kale mwana muwala amanya go gwani? Amanya gange nze Nabosa Julian. Nambosa Julian. Mbeera waneekawaala. Obeera waneekawaala. Mama Najji watusindika twawulire eddoboozi lyo ku radio tugamba tugendeko ewakaliga abalemereddwa. Netugenda netusinkana kangende mama nga bimpitiriddeko. Wasangayo banno bameka abaali balemereddwa? Mama nina ne gwe naleeta nensuza wano. Bwe wagende wakaligwa nana gwe wafunayo? Gwe naleeta nga talina ava bukomero naye nga talina wadnagamba ng'ate gwe kalekaleko mulaba bye mbagamba nti obeera mu muzigo gwo guno n'okaaba amaziga naye n'ofuluma wabweru n'osanga abantu abalala bali mu mbeera embyo. Amanasanga omukyalo oyo bamuloga feesi eno eringa ya kikere esaamu enyinyala yangamba sisobola kudda bukomero transport wange twajja Lwamukaga mama Nansi nga taliiwo mwali musimbula nemugamba nempulya eddoboozi nga lingamba toleka mukyalo oyo ku kkubo agenda asula amakyaki tegakyasuza abantu nemugamba mukazi munnange erinnya boda jangu tugende twamuleeta ne tusula hano kendyako nga kemubwa mama nga siina naye nagamba sijja kuleka ku kkubo nemuleeta ne twebakana era ku Mande twabukereza nkokola ne tukomawo ne batuteeka mu kitabo mukyalo oyo bamuteekamu mu kitabo mukyalo oyo bamuyita Oliver wabula naddamu kuba ku ssimu ye nga teriiko mubuuzi oba atuuse bulungi naye waba gyali naye bw'oliba omusinkanye mutumidde Mukama amusaasira awone atereere. Oli ku Star TV program Kooti Yamaka omulongo 2 Sara ngemanya gange bwawulira nga ngamba nti abasitoobereddwa bajja wakaliga gwe mbeera ki gy'oyitamu ekuzitooweredde era yatandika etya? Tandika bwenti nafuna munnange netweyagala mukusooka teyaŋŋamba nti alina omukyala aŋŋamba gwe mukazi gwe ndabika gye wali olabikamu nga nsobola kulekawo wali olabika bulungi oli mukazi mukozi ate oyagaliza mugamba kale ssebo netweyagala netubeerawo ebbanga lyonna mulungu nampangisiza ennyumba enabweru tusooka netubeera enabweru sorry netubeerawo nanjagala mama twambeerawo twala omwaka aŋŋamba yuli oganya okuzaala lwaki toyagala kuzaala
Mugamba kirabika enteekateeka za Mukama tezinnakola ki Tezinnatuuka. n'ekirala ne mugamba naye ngamba okuzaala wangamba toyina mukazi lwaki wano tosulawo ngamba nze nina mikwano gyange gyensula nina mikwano gyange gyensula nsula nabo sobola kujja kusula eno ne mugamba fine kale tubeerawo Mulongo nali nkolera mu Kikondi nga n'omwami gwe nkolera ali muyindi nenvaayo nenve nabweru kubanga waali wala nenzira muno mu kawaala awo kataka tubeera kataka awo ntubeera kataka naye nga olubuto luganye nga ne Mukama malayika tannakola ki tannayagala ne mga ate kirala siri muki kiri mugumba tubeerawo lwatuuka ekiseera nga nembigwamu nti alina omukyala Mulongo neŋŋamba abakazi abasajja abasiraamu bakola ki bawasa enkya n'eggulu newe yatandibadde nze era yandiyagadde ki omulala neŋŋamba munnange nze simuyinaako buzibu ate sirina kyenja mukola kubanga nkoze eki musanzeewo netubeerawo Mulongo netubeerawo omukyala oyo yali lubuto by then tuuka mugamba nze bino ebyokujja ngo nzibirirako obubbirizi mbikooye entongozi oli musajja musiraamu nagamba Juli indako omukazi oli azaale enda bbawe ennaku era bwe yamala ozaala nagamba mpaayo wiiki ezimunyige yakujja nkulabirire tubeerewo fembi Mulongera bwekyali atuukiriza ennaku sula eno asula eri kati tulina buzibu olwatuuka Mulongo nga nfuna olubuto ngo nfuna olubuto olwo olwasooka ne mugamba nno nafunye olubuto naye Mulongo wayitawo ennaku ezi kitu ne kiŋŋamba tojja dduzaala ne bw'onookola otya musajja akwagala nnyo yagala omuzaalira akuwe buli kimu nga nze nkiwakanya nja dduzaala ekintu ekyo kyakugambanga kitya kyangamba mukazi gwe tojja nga kikugambira muki nga kiri mu kintu kya black wabula nga ndi mu kirooto nkiraba nga tojja dduzaala nga nja dduzaala nembeerawo kati Mulongo olwagira twali tubeera sayidi eno kati sayidi eyo ng'amasannyalaze gavaako nnyo ate ng'oluusi ennyumba ngisulamu nzekka nga njitya mugamba wano tuveewo ntiddewo Mulongo ne tuvaawo etwatuuka mu nnyumba empya Mulongo namalamu ennaku ezi mmese ne zirya engoye zange zonna nzizirya ngamba kisiraani eki kino kyenfunye 2018 nga kintu ki kino ekiridde engoye zange bwe kiti mama nensirikirira ne mugambako engoye emmese ziziridde Mulongo wayitawo ndowooza era wiiki olubuto ne lukulukuta nga simanyi kye luvuddeko ne luvaamu Mulongo ne tukaaba kola ekyo omusajja n'ayaayana naga olubuto lwobadde oyagala kyekiruggyemu nantwala ekawempe nanzijanjaba nanyiga tubeerawo Mulongo neŋŋuma tubeerawo ne tutambuza ogumwaka ne tugukuba wali 2018 kuba olubuto lwavaamu mu gwa 10 2018 Mulongo wali ne kujomika awo ennaku ezo yali independence nensirikirira Mulongo natuuka January 2019 saba Mukama ne mukowoolera ku TV yange eyo Mukama kiki kye nnakola olubuto lwange luvuddemu lwaki omusajja ono annangira obutazaala ate ng'alabyeko nti nfunye luvaamu Mulongo omwezi ogwo gwa January ng'atandika nafuna olubuto lw'omwana oyo tubeerawo Mulongo nze Mulongo nadduka mu ddwaliro mangu nti wali wakamala okufuna ku kizibu nadduka mu ddwaliro ng'obudde bukyali nagenda mu ddwaliro ng'olubuto lwa wiiki 5 ne bankebera ne bagamba ki tugenda kusiba obuwetaabi kitwala tugende mama ne mbeerawo nga nzenda mu ddwaliro nze buli bbanga ne bangamba jangu Mulongo nakola sikaani eyo ey'omwezi ogumu ne bangamba buli kimu kiri fayini ntuuka Mulongo nzirayo mu myezi gino emirala kati olwatuuka myezi 5 ngamba kankole sikaani endala nenkola sikaani nze Mulongo saafa ku kya mwana gwe nina mu lubuto wabula kye nafangako mwana oyina mwana onzadde buli kimu kiramu nga buli kimu nkibuuzaako nga bangamba buli kimu kiki kiramu
mulongo nga nzirayo kuto luwezezza emyezi 8 nziramu nkola sikaani nze neetumiikiriza bagamba muddemu munkola sikaani mulongo bankola sikaani bagamba buli kimu kiramu ekyo si kibi okola sikaani nze dda batugambanga mu sikaani ennyingi ziyonoona abaana naye mulongo nze ekyantuukako nagamba nino zikola nga mbuze omwana wange ali biki olwatuuka nga ennaku zituuka baali bantereddeko ennaku z'omwezi 6, 8, 9 ogw'e10 nazaala nga 10 nga 9 ku independence 2019 wamuzaalira wa? Namuzaalira Kawempe. Mwana ki? Yali mulenzi. Mulongo tubeerawo omusajja musanyufu engeri omukyalo oli gye yasooka n'azaala abaana abawala aba 3 kati owange n'azzaako omulenzi owange yali omulenzi owokubiri nagamba mukama nnyambye nfunye ennume zange kati 2 buli weebale kuzaala mwana mama ne tusanyuka ne tubeerawo tutuuka mu Desemba tubeerawo tulya Christmas biki twala tugende eya 2019 mulongo nga mbeerawo musajja oyo twasatu yasula wange 2019 nga 3 mulumu ayina sula eri mulongo omusajja oyo teyadda nze natandika okukaaba oba balogedde balijjawa notandika okukaaba ng'olumu paka mwaka lw'okuba wali mulongo ng'okaaba nze nkaabye mulongo neŋŋuma nembeerawo omusajja oyo n'akomawo nga 2 nemugamba yiwadde okunkubira ku ssimu nefumba emmere kale saafumba nenakansinga nali nfumbye ani yandibiridde nali manya gyali eri ekyemisana adde eri ekyeggula eno mulongo omusajja teyalabikako yakomawo ngenzi nga 2 nemunenyako awo nenjogera mulongo kati atuuka mugamba sebo nkutereka ekyeggulo n'okomawo mulongo nga bw'otuyigiriza mu misomo nga ndi mukazi mwetowaze netowaza nze nga nkola buli kimu omusajja kyewandimukoledde nogolola nokola kinofumba notekako obutunda mulongo bakabiza amaziga mulongo nga mbeerawo nga mubuuza ojja kudda oli ekyeggulo nkufumbira emmere yagamba fumba emmere eyo weka nzikigenda kudda nentuula ne mugamba kale namubuuza naye musajja gwe nakola ki isima nakola ki ngamba tewali kyewankola esirika mulongo nembeerawo nga kasita nina omwana wange ate akyatuwa ekyokulya nembeerawo mulongo nenkuza omwana ne tubeerawo kati atuuka akomawo mulongo naye nendabirwamu nga nnene ndabirwamu yava ku kisenge ndabirwamu yo nagiteekawo nga sinafuna lubuto nenjiteekawo nga nebeerawo nga nzadde naye mulongo endabirwamu twali tutudde nze akaana kange wali omusajja wano nange wano ndabirwamu yagwa mu ddiiro ebwatuka yonna neggwawo naye singa twalina obwonga kakaseera nga tebannabukwata gandibadde tulaba ekitufu yagamba endabirwamu eno kiki ekigisudde ye yennyini kiki ekibajjo kyenasigazaako mulongo nasiriikirira embeerawo mulongo neŋŋamba kasita kyampa ekyokulya nga jja mulongo nze nga takyasula wange naye nga nfumba ekyemisana nga bw'otulagira mu misomo nti oli bw'oba kunyiiza gwe tolaga ate nnyo busungu kakkana bukaka mulongo nakkakkana neŋŋonda nenkola buli kimu ne bw'abanga ajja eri engoye nga zisingolole nga ajja zino zange yazirekawo era kati nawo era zikyaliwo ng'ayambala eziri ku hanga engolole alekawaawo mulongo neŋŋuma neŋŋamba fayini namwagala nkimanya ayina omukazi neŋŋuma mulongo kati tutuuka mu gwokubiri ennyumba etukyankalanako sente zimubula ngamba naye omanyi tukwate ebintu bino oba olina bwe tusobola obitereka twali tulina sente zetusuubira mu kibiina nemugamba osooka obitereke tusooke tufune sente nenyumba ebbeeyi erinnya nnyo erinnya buli ssaawa nga bateesa ne mukwano gwo mulongo olwatuuka ng'ajjamu bintu nga tuteesa bulungi
kwata bintu tubitwale wa mukwano gwe Nansana bazimba mulongo nange ngenderako nene mugamba omanyi ddiya nga bwe simanyi wammwe nyambo ntwaleko ewammwe nsobole omumanya ki kyenzaala omwana nagamba tewali buzibu mulongo zaali ennaku z'omwezi nava wali nga 3 ne tubeerako eyo ndowooza ennaku nga 6 kati nga 8 lwe twagenda ewaabwe mu kyalo naye nga sinnagenda mugyange eyasooka mu kyalo. Ategeera atya nti naawe bakuleeta? Simanyi. Baleka balamu bange kuba Nazala yali akyadde wa mutabani waabwe Namuŋŋonda nagamba muwala ojjojja olabe gy'ozaala omwana. Mama teyali mubi ne mugamba mama nja kujja Isima wanandeetera wonna nja kukola ki? Nja kujja nagamba jangu muwala olabe ewaka. Mama nga mugyange asookayo. Mama nga yasookayo mbu yeefudde atwala omwana we omugala ndambwa mutawanya nga akola mulongo simanyi kyo kituufu simanyi ddogo we lyajjira. Nentuula n'avaayo amalayo ennaku 2 n'avaayo nange Isima n'aŋŋamba Juli ogenda mu kyalo nampakira already ebintu biri eri nampakira nampa endagiriro genda bwoti ne bwoti ebukomero ova obukomero waddakayo ne bwotayogera yeewaka mulongo ntuuka banyaniriza mukadde asanyuka fumba bye tufumbye nga tulya mulongo nga mbeera eyo gwali gwa 3 nga 8 2 netubeerayo namalayo nagenda nga 8 navaayo nga 15 atukanga 10 mulongo manye wantu nga oli yakwagala nga si yakututte kale oba toyala bulungi nembagamba kangende bonga tebamanyi nti oba n'ebintu twabigyemu ki mu nnyumba nansirika nga mugamba ngenda kuyita wa sisita wange gendako ewa sisita wange naye omalayo wiiki paka sente ziri bwe zinaafulumira olwo mulyoke mufune ennyumba endala nkomewo kitegeera bulungi akati olwatuuka nampita wa sisita wange ebusukuma oba owulirayo mulongo nga tugenda mulongo manyi nti omwana talwalira ku kika okimanyi ekyo omwana talwalira ku kika waabwe naye nze olwalinnya ewa sisita wange bweti namalayo ennaku ezi omwana n'alwala mulongo omwana wange n'akenena kalidi wange n'akenena mulongo omwana wange nga mutwala mu ddwaliro kubanga nalina ssente zaali ku ssimu kati olwo mulongo bakwata ekkubo bo baddayo mu kyalo kolona atandise ennaku omwana wange ziyamala 3 nzeyi bwe yalangirira nti bagenda kukola omuggalo naye bulongo oba abantu bajjawo okubala kwabwe eddogo lyabwe ne libabalira ne libakolera mu kaseera akatuufu simanyi bulongo nakunoonya naye nga siinawe nkujja anti kati naffe awo twasooka ne tukola okukola ne tukulekerawo emmotoka tezitambula nga emmotoka abalina sitika ffe tutambula kakati olwatuuka bonange ng'akenena mulongo mutwala mu maddwaliro nga bangamba omwana talina kimuluma bagamba omwana talina kimuluma bagamba naye kiki lwaki asesema mulongo omwana wange nga kaalya keekadda mulongo omwana wange yafa ayagala okulya mulongo nembeera wa sisita wange namalayo omwezi mulamba naye nga akana olwo taatawo omulaba ali mu kyalo bavuga badda mu kyalo naye nga mbeera mu updatinga buli lunaku omwana ali bwati tubeerawo mulongo nalaba kimpitiriddeko nga kutuse mu Gwokuna zaali ennaku z'omwezi nga 16 kale byonna nabikotinga mu mutwe tebisobola kunvaako ennaku z'omwezi nga 16 nengamba sisita wange mama Adrian kantwala omwana alabika alwala taata we kantambuza ebigere nze nava ebusukuma paka Nansana mulongo nga ntambuza ebigere nnoonya obulamu bw'omwana wange nentambuza ebigere naye Mukama yatuyamba awo empererwe waliwo omwami yali avuga kitipa nagamba yambe basuleko ebwayise mulongera omwami oyo yenna gyali musabire afune omukisa afune ekyasinga okwagala kubanga naye yanyambako kunoonya obulamu bw'omwana wange mulongo nentuula ebwayise awo nemugamba naye twali twogerezeganya nga nkagamba nga kamputegeera nga kalidi
tutuleko wano tuwumule nanyumya n'omwana wo ne mwogera tumale okunaaba tunywe kyayi nkuwa ebbeere tugire nkukole bwe ntyo tugire nga ntuuka tutula mugamba Kalidi omanyi nga Kalidi tutambule omusana guweddeyo mulongo nenteeka akaana kange mu baby carrier n'ensawo yaffe nengamba olaba tutambudde wawanvu wano tetutuuke tujja kutuuka mulongo twatuuka enansana zaali ssaawa 10 zaali ssaawa 9 zaali emu nakozesa obudde maama nenyanguwa nengamba omwana wange katugende tatawo osanga anaakola ki anajja mulongo nga ntuukawo wa mukwano gwoyo natuuka ne mukwiresi nga isima Kalidi embeera mbi mulongo ng'omwana wange azimbye wano ono mukyenyi amugamba kankubire taatawo maye twali twogera nga isima omwana embeera ng'eyo noonese komawo ke Kampala olaba omwana ajja kunkutukira mu ngalo ogambe nti saakugamba nga ninga abiraba maama nga isima yagamba ekigambo muffe twagenze kuziika mugamba yo omulamu asinga omufu asinga omulamu mugamba isima kwata ekkubo komawo simu nagiwa mukwano gwe namugamba munywanyi omwana embeera mbi lwali lwa 6 yajja nkera ku Sande mulongo atunulira omwana we atulika n'akaaba ne mugamba kati okaabira ki nga mbadde nkuyita naye ye tomunenya ate n'okujja yajja kubanga waliwo gw'oyitera n'okujja n'atajja najja kati ku Mande twabukereza nkokola paka wa Mulago mulongo nga tugenda Mulago batandikira ew'abaana ng'omwana wange azimbye ne naddugadde mulongo omwana nga wamulaba mweru gye gyali emyezi 2 kyekifaananyi omwana wange yaddugala mulongo omwana wange n'azimba wano we wati mulongo nga batugenda nga batugamba tukole sikaani mulongo nga tukola sikaani batugamba tukole sikaani 2 ey'obwongo n'ey'omulubuto kubanga balabe ki ekimugana okubeerayo n'ekyokulya munda kyalya kyekikomawo mulongo omwana nga batugamba mbw alina akazimba ku bwongo agamba ki kino omwana bw'aba alina ekikyamu bamulaba muwere ng'ate alina mu lubuto mulongo nembeerawo netukomawo ewaka netumala wiiki nga twewuba tunoonya ssente batugambye otukole city scan yali ya mitwalo aga musajja oyo alina piki ng'atunda piki ye nga tuddayo e Mulago wali wayiseewo wiiki mulongo Kalidi nga bamuteeka mu city scan bamwekennenye mutima mulamu buli kimu kiramu nga womanyi era abasawo tebabulayo kye bakola ki kyebagamba nebagamba mbu omwana alina akazimba ku bwongo mulongo nze nagwawo ekigo nenguma asawo ne bangumya ne bagamba omwana ajja kukola ki ajja kutereera mulongo ne batuwa ekitanda twagenda lwa 6 ne tusulawo naye mulongo ku lwa 6 olwo twasula ku kitanda olukeesa ku Sande Kalidi yali azzeewo nga wano wonna wateredde ngazze mu kalayo ng'agenda nnyo yali yasula ng'atuuyana ng'oyinza okugamba ba waasuze bayiyeewo mazzi ng'atuuyana okufa obufi mulongo omwana n'adda mu mbeera n'atereera ne tusulako ne ku Sande kati maama ku Mande ngera ku makya gamba taata ogenda kuwona katunulya kansekerera mulongo nga basawo bajja bagamba ono omwana wa myezi emeka konze wa 6 ntwala eri omwana wa mwaka bagamba nedda omwana wa myezi 6 namuzaala ennaku z'omwezi bwezi ne bwezi ngo nga nsirika tubeera ku kitanda Polo yanywa bulungi ebbanga lyamaze nga tanywa nanywa amata ne mulongoosa ajjukira wano nali sikyamunaaza bulungi ne musiimula bulungi mulongo nenyambaza omwana wange bulungi nze nenjala akatanda kwe twali abasawo buli omu ng'agamba bannaawe kana akatanda nga kanyiridde laba naaliko bwanyirira buli omu nga ngamba naye gwono omwana mulwadde okakasa mulwadde ebimuluma bye bamugamba ne mbagala abasawo bye bagambye ngo nensiriikirira bwe nti
taata we ng'ajja ng'ayisima olese emmere naye mpulya saagala kulya mmere nagamba Juli weewaliriza ojjanjaba omwana olye ensiri nendyako kyendidde kati bajja bano abalongoosa tufuluma ebweru nga wata mutabani wo mufulume nange nzigireko ndeete akasuuka abafuluma batuula katebe olongo tukomawo munda bamaze okukola ki okulongoosa tutuula nga mugamba leero toddayo sula wano tujjanjabe ki mwana waffe aba babiri nja kukwalira omukeeka Juli nina ogenda onoonya ssente zikola ki ezijjanjaba kalidi yeetaaga obujjanjabi bw'amaanyi nga mugamba kale tewali buzibu Musajja yali yakavaawo awayiseyo eddakiika nga 3 oli ku Star TV program Kooti Yamaka omulongo babiri Sara gemannya gange nkubuuzaako mukwano gwange yonna gy'osinzidde okulaba programu yaffe eno Kooti Yamaka nkutegeeza mukwano gwange naawe gyonna ng'olinamu obuzibu obukutawaanya ojja ewa Kaliga n'onnyinyonnyola ebimu tugezaako ebimu bigaana nga bulijjo tulisaasira buli kaseera abalina obuzibu obuteebereka nsaasira balwazizza abafiiriddwa embeera betulugunya mu ngeri emu oba endala era nensaba Mukama Katonda abasaasire nebaza abantu abalaba programu zaffe n'abatuwa obuyambi nebaza ku Lisha Love K wonna wooli Martha Suzy First Lady nkwebazaako nenkubuuzaako webale kuwuliriza webale obuyambi mbuuza ku Nakayiza Nakyanzi Dera wonna wooli Mole Nabisere wonna wooli Nansubuga Fadhira ogamba otya mukwano mbuuza ku Mole Nabisere nate mbuuza ku KJ Divine Kajje Divine ono yampeereza message n'agamba nti abantu abalina obulwadde obwa HIV n'agamba nti obusera buba bulungi nja kwongera okisomesaako ku radio kubeera alwo omuntu omulala yakingambye nti obustofaali bwe bubeera wansi omuntu n'akozesa obusera bumuyambako Nakibuuka Nusula webale kuwuliriza mukwano Aida Bayiga mwebale kulaba Musisi Maimuna namusisi Maimuna mwebale kulaba Gloria Gunkunda wonna wooli Abwoli Immaculate mwebale gula data mbale kubeerako Nakato Fatuma Gloria Gunkunda F2 Fausta ne Nakasanje Farida mwebale kulaba Kooti Yamaka nebasaba nanga bashenta bitwaludde wakaliga mwebale okutulabirira tulina ebizigo ebya skin gwe mukwano gwange yenna gy'oli jangu otuguleko ebizigo birungi ddala sabuni wa skin gyali sabuni w'abakyala gyali ebitundibwa mu musomo gyebiri tusangibwa wakaliga simu ye wakaliga eri 0772686178 waliwo nakawunga bakayita super kawunga tukatunda katuweebwa mu Kooti Yamaka katunda kakolebwa bannaffe abakakooge Grain Millers bakayita super kawunga kasangibwa mu maduuka wonna agasinga obungi kilo 5 tusitunda nusu kakaaga mu bitaano wakaliga ate kilo 10 omutwalo gumu mu 13 ojja n'otuwagirako n'ensembayo nga ntumira ku ttiimu za mulongo zonna ez'e Uganda n'eziri e Bulaaya mwebale nnyo okunyambako mu bizibu byange obadde ogamba nti taata w'omwana ali yakagenda eddakiika nga 3 mulongo omwana n'atabuka ne mugamba naye taata okuva kwenywedde kyayi ku makya lwaki toddamu nojja n'oyonka mulongo muteeka ku magulu muwa amabeere ayonke mulongo omwana wange ng'omukabakabake mulongo nakuba enduulu nze gwolaba otya kuba enduulu abasawo ne bajja nenga yenna ali mukasikini akanyirira kazeemu ate owolokose kalaye mulongo abasawo baleeta oxygeni anoonye obulamu bw'omwana wange nsi nowendaba oxygeni ku TV okwo yantama oxygeni yantama mulongo kalidi wange oba yafiira wali ne bamala ne bamuzaabuza ne batwala mu kasenga akalamu bakyakolako simanyi mulongo nze nakuba amavivi ku ttaka n'enkolola Katonda ne mugamba totwala mutabani wange gye tuvudde wala tomutwala nkulajanira taata mulongo nakaaba bajja ne bagamba mama Kalidi jantugendekewo omwana bakutekana akantu ke babikkawo
bakuva endulu ne ngamba omwana wange kaweddemu. Nengamba omwana wange kaweddemu mulongo nze nafubutuka ekikumi abakyala bankwatira ku myango. Jjukira taata w'omwana tasobola kudda. Obudde bwa kafyu tasobola kudda. Mwana wange yafa nga 27 Ogwokuna. Ate abantu babonaabonera mu covid omwo bannange. Mulongo nafuluma nga njagala mpite mu ddinisa ngwe wansi. Naye ne ngamba abakyala ne banyigira wansi. Enzikakkana. Enzirika. Kati ate ekirowoozo kingamba ddengulu tonnabikira taata wa mwana. Gera omusajja gye yali ayagalamu omwana we mulongo. Nayanguwa ne mubikira. Nze nakuba essimu ne njogera paka ssente wezaggwako ga bwayisima. Tabani bokaweddemu. Atuuka. Nensula mu ddwaliro. Nze mulongo nasula mu ddwaliro n'omulambo gw'omwana wange ogu. Nzekka. Nasula nzekka mu mulongo naye nga ndaba obudde tebukya. Sigamba nti toyina bantu. Naye ngo balina naye olwa korona omusajja n'agezaako akomewo naye nga tekisoboka. N'anonyawo ebbaluwa zeerosi ne bigaana. Mulongo obudde bwali ne bukya. Nenze mulongo bankutula. Mama bankutula. Ovanga ku muntu aloga notaddamu kulaba mwana wo bamutaddeko okusijeni paka muteeka mu ttaka. Nga tozzeemu kulaba mwana wo mulongo. Mulongo omusajja yatuuka n'akola ku mpapula ez'okutwala omwana we mu kyalo. Naye nze mulongo saagenderako. Yangamba toyina gy'olaga ogenda kufiira naawe mu kkubo. Ate nga mwannyinaze ayina emmotoka n'amugamba katujje tutwale omwana tukule ki. Yagamba nga ndowooza alina ekimwambadde. Omukazi talina kukola ki kujjukira mama oli mukyala munnange alibwa mu kyalo. Mulongo nga mbeerawo nga ndekerawo omukwano gwe ne mukazi we ng'atwala omwana. Mulamu Ali yavuga piki. Esima n'atuula n'aleera omulambo gw'omwana we. N'agutwala mu kyalo. Nga mu kyalo yamalayo ennaku 2. Mama n'akomawo. Naye mulongo omukudda tajja oyo yabeera nange ennaku 2. Naye mulongo nga wola omukazi afiiriddwa omwana okuyaayana kwabeeramu. Nga gwe omusajja gwe olina omubeere nabo ennaku 4. N'avuga piki n'adda mu kyalo. Natunula wendi nentunulira omusajja ne ngamba naye kiki kye baakuwa. Nga wali onfaako nava mu buto n'ofaayo. Naye omwana anfuddeko n'otafaayo. Mukulu ng'akuze. Ne ngamba n'otafaayo. Mulongo n'ensirika n'embeerawo mulongo nziyandeka seegolola guno omugongo bankuta. Tisiganye omwana yankuta naye mulongo bannyongeramu n'enkutuka nze nga nsobola kwewetulula bwendi. Nze mulongo saaziika mwana wange. Tubeere wa mukwano gwe tubeera bamukuyabaga mukazi gwe waleka ng'embeera si nnungi mbwagende ewaabwe talina waabwe. Naye nga mulongo waffe nayinawo. Naye nga sisobola genda nga sizitse ku ki ku mwana wange. Era mulongo nze omwana wange namuziika amaze omwezi mu ttaka okugenda ng'era mulaba ekifaananyi ng'alinga agamba mama tewanziika wadde yali tayogera nga mulaba. Nkwate kuba mulongo nalinnya piki okuva e Nansana paka ewaabwe. Era namutuukako butuusi n'angamba ozze tokuba simu. Ne mugamba ate olwedde babadde nga bakubira essimu tozikwata. Ate ne wano we yali addayo mukyalo nemugamba tugende ffe mingi gwe ku mwana ettaka omusajja yagaana. Mulongo ekisinga n'okwewunyisa nze bannyumiza nakwata ekifaananyi ky'omwana wange si ekyo. N'enzigyayo ebbaafu y'ababebi eri yali anaabiramu ne ngamba niba muna amazzi tunaaze omwana. Babinnyumiza bunyumizi nga ntuuse kweri essangudde eddalu ne bagamba waba yafudde. Ne mugamba waba yafudde. Kangende mulago nkole ki? Muleete mulongo nadduka kibalazima mu nze nzira mulago. Kate emmotoka enkuba n'okunkuba. Mulongo nga ngenda waabwe nga ntuuka nzika ku mwana. Balamu bange nga bagamba ajjukira bonna korona yabavuga abazaawa mu kyalo. Nze nga mbeerayo mulongo nga bagamba olina gy'olaga beera ku bantu kubuddebuddeko. Mulongo nga nze nampedde era n'omubiri gwagaana okudda. Ne tubeerawo. Kati mulongo nalabanga nga buli wempita munnange yayomba. Nze okusooka okugendayo saamusangawo. Baali bagenze kukyala yali Idi nga bagenze wa mulamu waffe omu abeera wala eyo. Saamusangawo.
kati enkeera lwadda nansangawo yamugambye alete wano mukazi we bikitwala tugende ani mama mukyala yayomba bingi nga tannaba nakulaba nnyike gye ndimu sijja gamba nti ajja gira kubanga bulwadde yalaba nti omwana wange yali akoze eki afudde sinnamuvumako sina kye naamukoze wabula ye atandikira mu kuyomba akola ki kunkoona bigambo ngo nembeerawo atuuka nga ndaba buli bwempita mwana wange gwe ntunuulira kati balamu bange baali bookyamanda nongo nange ne banjigiriza kutema emiti nenga netema emiti netandika okwokya amanda nongo nga nembeerayo kati nali mu kwokya amanda ago mukama wange nzoledi nagenda mu kyalo mulongo nga nfunye ekintu kingamba omwana we teyafudde yekka kati bwe nagenda mu kyalo omukyalo oyo mwami n'atugamba naye lwaki temwebuuza kigera mulogo bagamba totta kibe nga tonnakikene nyandusu nze nagamba kambuuza omukyalo ono naye bwe ndulyo namubuuzanga nga ngamba fe twalabaalaba dda ebyo twabiyitaayitamu dda nengamba wabiyitamu manyi omwana bwalumanga ofiiriddwa omwana nangamba va mu kukaaba onoonye obulamu obupya nengamba yishi muntu ono lwaki aŋŋamba ebigambo bino kati lumu omwami atutuuza banaye ono mama Kalidi tagenda kuvaawo naye mukazi wange bikitwala ng'akyalimu akandasitaani omukyala agamba sirina buzibu naye mulongo omusajja otuyita omukyala yadduka mu lusuku simanyi kye yakolera mu lusuku eyo simanyi tijja biwanuuza nnyo sina kye mmanyiyo nga tugenda twokya amanda nali mu kwokya amanda ndozanga nga kumyemu ennaku nga nnya oyo bosi wange kuba already nali ntudde nga nzadde nga sikyakola Julie, can you come back you work for me nongo nasanyuka kuba twali tuyingidde ogw'omusanvu nasanyuka nengamba owaayo omwana yafudde tagenda kukola ki agenda kudda ngende nkole mulongo nenjo kyamanda gange wiiki ne gaggwako ne ngatunda nafunamu piisi zaali nnya mu bunafu bwange bwe nalimu okukaabira omwana wange naye nenzyamu piisi ennya nenzitunda bampamu ebitwalo byali 10 awe wati mulongo nenkomawo imagine twakomawo olunaku lwolu mwami mugya wange nange naye mulongo Musajja yalondawo nze teyadda newane wa mukwano gwe yatwe twatuteresa ebintu teyadda saddamu mulabako neŋŋuma nemmera neŋŋaa ngende nkole era bwe nava mu kyalo lwali lwa Sande ku Mande nengenda nenkola tandika okukola mulongo bosi wange nemugamba gye mbeera waki wala naye mbadde nsaba omfunirayo akasente nyongereze ku kennampangisa ennyumba okumpi y'ennyumba eno mulongo mwetuli ebanjibwa maama ntuuka mu nnyumba eno siringa eyo giraba njebaza maama natuuka sijja gamba nti ebiseera byo nali sina kyakulya nakirinanga ekitonotono kyensobodde naye nga mulongo mpulira ekintu kiŋŋamba wette lwaki tewejjaawo laba n'akaanako twakoze eki kaafa lwaki tewejjaawo mulongo nze nenoonya wenteeka ekintu kyonna nejjewo kwebaza siringi temuli mu paji mwoteeka gundi temulimu ensobola neŋŋamba banoonye ku bikerenda mu biro ebyo ekyo ekintu weekiri oluvannyuma lw'okufa kw'omwana lwaki tewetta wejjeewo kati mulongo bakukyayisiza omusajja omwana afudde ate naawe kyagala ofe kati tokireeta obwavu kireeta kati maama ntuuka mbeera mu nnyumba eno natuuka nenkukubira essimu ga maama embeera yange ki eganye njagala kwejjawo nompa ennamba y'omukisiba byayi saagenda kubanga lwali okumpa ennamba wayitawo ennaku ezi muzeeyi naafa taata wange naafa nengenda nziike taata wange naye mulongo we twamala amasanja nayita buyisi paka Mitiyana ite Mitiyana ebankolako ebankozeeko mulongo nayinamu akasente akatonotono mulongo nze kukubira essimu nga ntambudde naye nga bandagula era bonna bagenda okutuuka ewange bakugamba ngezezzaako ngenza okutuuka bandagula ebituufu naye nga tebanzijanjaba bakiraba naye tekiwona mulongo mbubisigala mu kkubo nebiddamu nebinnyambala otuuka nga tokiraba bwoba ovaayo nga nekinyambala kati mulongo awo bwe natuuka nga ngenda nga bankolako era muzeeyo oyo mwebaza byambeererawo akaseera kaya nga tolina kyakulya
mulongo yampa emitwalo 17 najja nensasulako wano ennyumba ogwe 10 kubanga ennyumba ate natanzigyako sente nyingi yagamba toyina sente namuwa emitwalo gyali 12 nanga toyina sente nensirikana kati bwe nali nze nadda mu kisawo yayo emirundi nga 8 mulongo naye nga bagamba ogenda kuba bulungi neŋŋumira ku ekyo mulongo kati nze yina nga toyina kyakulya nampa emitwalo 17 mulongo najja nensasulako kuba ennyumba eno nagiyingira gwa 7 ng'emyezi nasasula emyezi egi emyezi giggwako gwa 9 nembawaayo ogwe 10 nenfunayo obulala nengattagattako nensasula n'oyo Novemba sasulako emitwalo gyali 6 era naye bamumanjako ekitundu January February kakati mulongo nga ntuula nga wendi nze we nava mu kugenda mu kisawo olumbe lwamanya nti ndutegedde mulongo mulimu gwafa nze nadiva sirina musajja ngambako ne bwaba kugambyeko tadda bwaba kuwadde program taddamu naye mulongo nenagumya mulongo ennaku 9 nze nasiibye mulongo nakale at least zivuddemu ekirungi mulongo nakuloota nga ndi awo buliri bwange mulongo nga nakusanga ku kkubo sakusanga ku kkubo wabula nasanga wootudde naye ng'ovuddewokko nojja nonsanga nonga ate gwe kiki nayina mukwano gwawe gwe nnindirawo ngamba nyumizamu neŋŋamba kanzije novaawo n'ogenda olwagira n'okomawo n'oŋŋamba mpa nusu 10 ngule olulagala nendukwata nendukuwa mulongo nogano nayina nusu 9 kabaddewo ennaku ezo naye kagoleddemu namwanyiraze yankubira nga talina kyakulya nemuwaako 5 neŋŋamba bwenga banfuna ebiseera ebisinga mulongo nembeerawo nze mulongo sifuna mulimu omuntu bwakusuubiza takuwa nti mulimu tijjulijja kujja onkolere wakolanga bulungi uddamu mugamba nti omulimu olina kwejjanjabanga gwe nenze kyembadde ŋŋamba engeri omwana ono gye yafa lwaki bwe tukujjanjaba kino naddala ekikuleetera okwetta wentegeredde nti nze wantu wendaga waliwo ekikyamu ku accident eyo ffe tubadde tumaze okuyitawo nga tewali accident era oluŋŋambye nti tuli wane ewa we bwayise ko tusoose kuviirayo bwayise ne tugamba lino ettawo lye batugamba tulina kudda amabega nga abadde wa mama maato tewabadde kiteko okuba nga naawe ate obadde ku kkubo awo era ne mbagamba bano bannange ewantu gye tulaga tulina okwesiba 2 era ne mbagamba nga tujja sokoleke ne nga temugenda ng'ewantu nga waliwo olumbe oba ekizibu ne mumala gateekayo emitwe gyammwe dakika accident kyokka bwe tulina okupaakinga ate we tuli ne mbagamba nze sigenda wantu wano ogwo omusaayi ogugenza awo na byonna bimala kuvaawo nendoza Katonda tusaasiriddeko ebyo nze mulongo mbeera awo n'olaba nga olaba Adija yankubidde essimu ejjo tingenda kujja omutwe gwannumye paka kumaja twenga gunnuma ngamba naye kyekinnumye omutwe abantu bafudde oba tebafudde bangambye tebafudde ndowooza musaayi gwe guyiise era kale Katonda yeebale kasita tebafudde nga mbadde nyimiridde awo wali ebitanda awo we tujjidde ku bibaawo ebyo nga ngamba era walaka nze naye lwaki nze mulongo mama Nansi oluŋŋambye zige tetugenda kujja nyingidde ne neggalira mu nju ne nnoonya akambe wano naye ne wabawo ekiŋŋamba tokikola bajja mulongo nze mbeerawo nennyenya omutwe kasita ntegedde ebyo byonna akabenje ne mbagamba sooke tukiweemu obudde sigenda kutambaala wantu awo mulongo nyingidde wano kasooke nnindeko era ŋŋambyemu kati oba awulira atya nga tumugambye tetugenda kujja ntandika okunyeenya omutwe guno bwenti entandika ogunyeenya mbadde nkugamba omwami tumuleka abeere ne mukyala w'otandika obulamu obulala obupya mulongo sida kyemwagaza kubanga byempiseemu biki bingi ye bwe musanga agamba guli mama w'abaana bange nze tukyali ffenna agenda agamba abantu tuli ffenna era nze nkwagala badde ngamba tuwandi mwesonyiye kale nsaba osaba abawuliriza abo obuyambi batusaasire batusondere ssente kasita nzize
okutandikira ddala ku kusasula ennyumba eno tosooka kusenguka olw'ensonga ate ssente ze tukwata okusasula oba ewalala ewapya ndowoozamu nti bwe tunejjanjaba omulimu gwo guno osobola okuguddako nkakasanga bwe tuba tuggyewo ekintu kino kyonna then tukugange otandika obulamu obupya kitale ky'omwana naye tuleme kunonooza nnyo bye tutamanyiiko mayitire omukama yasinga okumanya nze mmanyi nti amaziga we gayiika katonda aba alabawo olunaku lumu asasula omuntu ate bw'aba asasula amusasulira ddala fe tulabyeko abantu be bayitanga empologoma z'ekyalo gwe bw'onaabotta buli mwana bbaawo gwazadde wabweru onaakomawa okutta omukazi gwamuzaddemu lwaki totta bbaawo abakwana gw'olowooza bbaawo aba agenda kukoma era ne bwaba takwanye mulongo abajja kukwana omulala era bajja kuzaala mu mulala abakazi okutta abaana abasajja be bazaala ebbali si ye solution akyazaala era alizaala nebyemutulugunya bano abakazi nze ndowooza obusungu wandi butadde ku bbaawo kuba ye yeerabira nti mufumbo n'alyoka anonooza awalala mujja kuŋŋamba mbu obujja ffenna tulina obujja ate ffenna tulabyeko balina obujja obw'ekisiru obujja nze temubuŋŋamba nsabosaba abawuliriza abo n'abalabi ba Star TV obuyambi mikwano gyaffe baganda bange ab'emikwano abantu ba mulongo ffenna mbegayirira mbasaba bamaama bataata bamanyi n'abatamanyi mbasaba nange njagala okuddamu okwata ku ssente zange mulongo kyankoledde nange ndikikolera omulala mbasaba obuyambi munzijanjabe munziruukirire nga sinnaba kwejja mu bulamu bwa nsi eno kubanga mukama yankuumye paka buno obudde yakyanjagala era kimala ne kikusinza amaanyi ekyo ekikugamba okwetta kati kye tutunuulidde mbegayirira abalabi ba Star TV abawuliriza ba Star Radio bonna n'abali ku live stream mbegayirira mikwano muntaase banga nkaabye kaseera si kawanvu mwaka kati gumu n'emyezi nga gyejo naye nguwulidde enfuba egwatandika nze nkaaba paka kati nze mulongo ntambudde n'emmotoka ntiddo sala wali okuba mwaye muli eri era nze mbadde ngamba nti oyo gwe twogera naye ku simu tasala ekyo kyokale nga sinnaba nakumanya maze essaawa nze nga ndi kukubo ng'emmotoka bw'eyita nze maguka mu magusi nangamba accident egudde wali erabika ebadde yaki yange naye banaye mbegayirira mikwano esimu yange eri 0759 52 55 84 0759 52 55 84. Ennyumba eno ya sente mmeka omwezi? Ya mitwalo 12. Naye mulongo oli mbadde nkola mbadde njisobola. Obadde ate ffe twandikuleese ffe twagikuleetamu. Era obadde wajereetamu ng'ogisobola. Era neebaza emikwano abambeereddewo abatanneeganyiza namukwano gwange wa Saloni Adija wali waggulu kataka kutaawa Adija atanneeganya. Yes, wadde kiri kinsindikiriza ne kyagala tuyombe biki naye abeerawo namunnyonnyolamu ambeererawo tanyiigana nga Juli nkumanyi nakufundira kyakufundira tugenda tusiba enviiri nakugulira ebizigo nakuwa ekyokulya bwe tutyo nze mama zezo sente ze nina mu bulamu bwange nsulukaaga sina na kyakulya nenebaza ne neighbor wange ono olabye batusanyukidde bambi betubeerawo naga Juli wasiibye jangu onywa obuugi akamere kaakolya naye teweekubagiza gamba gundi ampaka veera kangaako kabadde mu sente zange oyo Vincent nalandirodi wange mwebaza okungumiikiriza bange era singa siiye andibadde oba ndya kasasiro oba ndyawa naye mbeebaza bambi bebale kumbeererawo nsaba mukama abaddizeewo nongera ku Monday wonooba oyitidde ku radio nkubira oluyimba lwazi lwange Judith Babije lwensaba n'olulala lwandibadde lwa Tom Crystal Me lugamba Lord I Need You kubanga ze nnyimba ze neesigamako
nezinkwatirira maama. Webale nakusiiba. Nasiibye maama. Nakuzaweddeyo. Zaweddeyo ggulo. Ate nzize lwaleero. Nze bannange nabagamba. Nze nabwe nnangirira nti kusiiba kusumululwa kukola ki. Waliwo omukyala yankubidde mu bamulaze ne ku mawulire. Abaana be baali babatwala simanya motoka yajja neyimirira simanya ya drone simanya biki yabadde ku lunaku lwakutaano neba kulange lwa mukaaga ne bagira mu drone era yemu nejja nesuula omuwano omulala nemusuula ne babatwala mu ddwaliro nga ng'embeera si nnungi ne bagamba bane Mukama atuwulira Mukama atwanukula tusiibe twegayirire tukole buli kimu kyonna buli kimu kijja kutereera kale ddamu tusomere ku ssimu eyo. Ssimu yange eri 0759 52 55 84 759 52 55 84. Mulongera nga nsabira abantu bonna abali mu kooti y'amaka n'abatannabatuuka n'abatannaba kutuukibwako zeyongeddeko. Mama neyanziza nnyo neyanzeege ojje Mukama azzeewo webale kundiisa. Olyeko naye njagala oguleeko ka hafu k'ennyama. Omaze ebbanga ki nga tolya nnyama? Kamba njagala akanyama ko kalyeko okalye kafumbe ka hafu olyeko ebifinga 3-4 owuteko kasupu kubeera ebizibu tebigenda kuggwawo. Era sina nze muntu wange gwe nkabira nnaku yange njikaba bw'omu era n'ennyumba ngamba nayiba wange nti bw'olaba nduddewo okuggulawo nkonkona oluusi waliwo ekinkwata ne kinnemeza wansi nennema okusituka ne mugamba okonkono oba n'onkubira ku ssimu. Ekintu ekyo kijja kiti ekikukwata? Mulongo mba mpulira naye nga agasituka sikolaki ate kyo kati owulira ekikutuga mu kifuba oba mu bulago tekintuga naye gana amagulu gegaggwamu amaanyi. Era wano we mugambidde temugenda kujja kitandise okufuuyirira eno bwe wati kati n'ekirala waliwo embanga neebase n'obanga eyabadde n'omusajja mbadde mu stocks naye mungene temugenda kujja nazo nenzima mulamu nenzisuulirire ngamba kale naye lwaki nze mukwano gwange kkiriza nkusiibulire wano ebya Juli bwebityo bwebiri nsaba tumukwasizeeko tumuyambeko tumujjanjabe kyonna ky'oba osobodde muweereze ku 0759 52 55 84 gisome mu Luganda 0759 52 55 84. Ereeta mannya ki? Ereeta Kalema Yusufu. Kalema Yusufu. Kyonna ky'oba ofisiza mukwano gwange asobola okuweereza ku ssimu ezange tewali buzibu tukwasizeeko tujjanjabe omwana ono tumusasuli naye ennyumba kasente kakanjiko tunaalaba okusinza kye tunaasonda nga ndirodi tumuweeyokko tuleme kuddukamu tulabe n'okulaba tukyusa ndowooza ennyumba tufuneyo essente entono. Kale mukkirize mbasibuli wano mikwano gyange mwebale kulaba program Kooti Yamaka mubadde balabi balungi nkuva gye tutandikidde okutuusa mu kaseera kano tugenze naye maama njala erumaffe munyuba temuli wadde kasoda temuli wadde amazzi temuli wadde akatunda temuli wadde kasooli temuli wadde ennyama temuli wadde obuugi wanifumbidde obuugi akuusa esefuriya ziri wano ogamba tino zirina gye ziraga. Kale mukkirize mbasibuli wano banywanyi bange omulongo babiri Sara ge manya gange baagaliza kubeera